guys, mwebala okunegattako nate ku Financial Literacy in Luganda. Amanya gange nze Namanja Miriam. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ekigambo kya saving. Okusavinga kitegeeza okukwata ekitundu ku ssente z'obeera oyingiza mu mwezi oba mu lunaku nga ssente zino zo togenda zisaasaanya wabula nga zigenda kuyamba okutuukiriza ebintu ebimu oba ebirala by'obeera weesetingidde mu bulamu bwo. Okutandika okusavinga kyandibadde kirungi n'otandika ne goals z'oyagala okutuukako mu bulamu n'olyoka ofuna ssente mmeka z'ogenda okutereka mu kifo ky'okuteeka buteesi ssente nga tewali kiruubirirwa ki ky'oyagala zituukeko. Y'ensonga lwaki mikwano gyo gikuggyako ssente zino bo ne bazikozesa obulamu bwabwe ne bugenda mu maaso n'obanyiigira ate nga si kibi kubanga baba balina ekyo zikozesa bazikozesezza gwe atalina ky'oyagala kutuukako mu bulamu ssente zo ne zifiiraawo. Twalaba mu budget mbu nno saving kyekimu ku bintu ebitalina kubula mu budget yo. Waliwo ensonga ssatu lwaki omuntu yandi savinze. We save to spend. Mu kategori eno mwolaba ssente ng'oziteeka amabbali olw'ebintu by'oyagala okugula, tugeze ng'osavinga okugula emmotoka oba osavinga olw'omukolo embaga gy'oyagala okukola oba olwa vacation nga olina experience gy'oyagala okufuna mu bulamu bwo. Kategori ey'okubiri lwaki tusavinga olwa emergencies, ebigwa tebiraze ebisobola okubeerawo mu bulamu bwaffe. Era we save to invest. Okuinvestinga kunene kuyamba okwongeza ku nnyingiza mu bulamu bwaffe. Ssente za savings zineno zandigenzeewa. Bw'omala okutemaatema ssente mu budget yo n'ogamba okenza omwezi ngenda kuteeka amabbali emitwalo 10 olw'okutuukiriza goal eno n'eno, ssente ezo tezirina koma mu budget. Ssente za saving tezirina kubeera wansi wa kitanda. Ssente za savings tezirina kubeera mu piggy banks. Piggy banks muzirekere abaana abato. Ssente za savings zirina kubeera mu bank. Era kategori nga bwe nzikulaze waggulu awo eya emergency, eya saving to spend n'eya saving to invest, ezo zonna bank accounts zibeera za njawulo. Okubeera ne bank account esukkamu emu tekubeera kweraga wabula eyo y'emu ku financial disciplines omuntu z'alina okubeera nazo, obutatabika ssente. Buli lw'otabika ssente obeera oyongeza probability ya ssente zineeno okukola ebintu by'otaazitegekera kukola. Seeyo y'ensonga lwaki account gy'ofuniramu ssente yo salary account erina kubeera ndala nnyo ku account gy'osavingirako ssente. Buli w'ozireka awamu y'ensonga lwaki gwe omanya okanyaga genda ku ATM ku withdrawing nga tomanyi mbu nno transactions okola tezitandise okulya mu savings account. Naye spending account yo bw'ogirekako ssente zokka z'olina okusaasaanya kijja kuyamba mbu nno balance asigadde wa mitwalo 2 zezo z'osigazza. Saving account n'esigala nga yo eri safe. Waliwo ensonga 4 ze wandisaanye okutunulamu nga tonnaggulawo saving account mu bank emu. Ensonga esookera ddala ye ya interest gye bakuwa ku account eno. Buli w'otwala ssente mu bank obeera nga aziwoze bank mu magoba geekoze ku ssente ezo ate n'ekuwako akatundu ku magoba ago yeyo interest gy'obeera ofuna. Kyandibadde kirungi n'oggulawo account nga bakuwa interest enneneko okusinga ku banki endala. Ensonga ey'okubiri ye ya charges ezibeera ku account eno. Of course bank buli wetuterekayo ssente nabo ba-incurringa fees okumakinga sure ssente zaffe zineno ziri safe. Naye ate ku savings account gy'obeera oggulawo kyandibadde kirungi n'oggulawo account nga charges zo ntono ddala so that charges zineno tezitandika ate kulya mu ssente z'obeera osavinze. Ensonga ey'okusatu gy'olina okonsideringa ye ya online banking. Mu biro bineno kyandibadde kirungi n'oggulawo account nga bank gy'ogguddemu account eyo
eyina online banking services. Kubanga kineno kijja kwanguyira mbuno sente za savings ogenda kuzikola automatic transfer okuva ku account yo ya spending account yo current account oziteka ku savings account. Buli wekikwanguyira kijja kuyamba mbo toyina ate kusimba line okutwala mu bank sente za savings zobero settings. Online banking eno n'ekirala etuyamba okureconcilinga balance ali ku account yaffe. Nakulaga mbuno bw'obeera obudgetinga kirungi n'oddayo emabega n'oreconcilinga n'ogamba emyezi 3 nagamba nina okusendinga emitwalo 3 ku savings buli mwezi emitwalo 10. Kati waneno bw'ologinga in mu bank n'olabamu emitwalo 3 kikwanguyira okugamba ndi ku track ya goal yange gye nina settinga eya end of year kubeera ne certain amount gy'obeera settings. Kubanga buli wootuuka ate ng'olina kugenda kusimba line kigenda kutaataaganyamu engeri gy'omanaginga finances zo. Ensonga ey'okuna gye wandiconsiderinze y'eyokumanya mbuno location si kintu kikulu nnyo ku savings account. Kubanga bw'obeera ne online banking tolina nsonga lwaki ate ogamba mbu weetaaga bank ng'eyina ATM mu kifo gy'obeera oli. Kangamba oyagala kugulawo nga savings account mu Standard Chartered nga gw'olabye eyo yekusingidde obulungi. Bw'ebeera teyina branch ggulu tekibeera kikulu nnyo kubanga sente za savings tuzitereka olw'ebbanga eriwerako. So togenda kwesanga mbuno buli kaseera oli mu kwagala ate kugenda ku withdrawinga sente ziniino. Ate n'okubeera ne online banking sente ziniino osobola okuzifuna wonna w'oli okola just mere transfer. So account gy'ofunye bw'ebeera etuukiriza interest nga nnene bulungi, bank charges ntono ddala naye nga teyina branch mu location yo si kikulu. Kasita bank yebeera ng'erina online banking kyekyo kyolina okubeera ng'ofocusinga on but not the location. Omuntu yandisavinze sente mmeka? Tewaliwo round figure omuntu gy'alina okubeera ng'asavinga. Twatunuulira mu template mbuno starter amount yandibadde advisable ya 10% of your income. Naye bw'obeera nga sente z'ofunye tezikumala bulungi nga gw'osobola 1% zezo z'osobola era beera contented. Tujja kiraba gye bujjeyo mbuno contentment kye kintu ekimu ky'olina okubeera nakyo mu bulamu obeera ng'ogenda kubeera successful in your financial life. Kubeera contented ne ky'olina. Naye ate bw'obeera ne that 1% nga z'osobola okusavinga, bw'obeera contented ate tobeera comfortable. Buli kaseera olina okubeera nga weegamba nti ate nvaawo ntya ku ddaala lino ne ngenda ku ddaala eddala. So ogezaako nnyo okulaba ki ky'oggya mu expenses wa wookendeeza okulaba mbuno savings amount yeeno eyeeyongera egenda waggulu. Wabula nga nkugamba ebintu bino byonna ku savings njagala ojjukire mbuno savers are losers. Eno si y'enkomerero y'abantu abaagala okufuna financial independence. Era buli w'obeera ng'oteekayo sente mu akaunti yo beera nga weegamba savers are losers. Era obeera oyagala kumanya lwaki njogera bwe ntyo weekuumire ku channel eno nja kubeera nkunnyonnyola lwaki. Mu vidiyo eddako tugenda kubeera tureviewing accounts ze tulina mu Uganda tulabe characteristics zaazo, charges, interest bagaba batya okole informed decision eya account ki gy'obeera olina okuggulawo. Mbebaza nnyo abasubscribing. Thank you for all your comments and I encourage if you're new here, please subscribe and turn on the notifications. Thank you and see you in the next video. Bye bye.